bensabira wano, it is a good sample. Naye nsaba n'abali ku Soloti FM mwenna, n'abali ku Soloti TV, n'abali ku Soloti Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, n'abali ku TikTok. Okoze interview nyingi okoye, agamba mujje mwenna abakoye. Era abazitobereddwa nange n'abawummuza. Abalala kati wakivanako kimanyi nti gwe tokola mulimu n'olwayo. Si ye gwe asobola okubeera ku permanent ate ng'oli mukozi mulungi. Bakuwa wane ebibaluwa ne bakuwa wali ebibaluwa ne bakuwa wali ebibaluwa. Naye kyogamba nti bakuwadde permanent employment. Kiganye. Jangu tukirize Katonda. Ekyo kikutuko olunaku olwaleero. Nawe okola omulimu omaleko omwezi ogwokubiri, omale omwezi ogwokusatu, omale emyezi 6, omale omwaka. Okole interview bakuyite, ekikubulako ekikulemesa okuyitibwa. Ekyo kyensaba Katonda akijjewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukoye ebibaluwa, tukoye okubeera ba casual laborers, ba casual workers. Katonda ndaga omulala okoze omulimu bbanga ddene tebakukonfaminga, gw'ogugwa tegugweddeewo naye baagana okukonfaminga. Tambula ojje mu maaso, baagana okukonfaminga, ogugwa teguweddeewo weeguli naye baagana okukonfaminga. Buli kaseera okolera mu uncertainty. Akukolere Mukama waffe Yesu, yimusa emikono gyo waggulu. Nsaba Katonda akutule enjegere, nsaba Katonda akutule ebisibye, nsaba Katonda ayiringise ekiyinja n'azuukiza gwe batadde mu ntaana. Obanga bakuteekako ekiyinja, Katonda akiyiringise. Oba bakusiba njegere, Katonda azikutule. Toddamu kunoonya mulimo nga togufuna, toddamu kufuna mulimo nga buli kaseera guba gwa kaseera buseera. Numbagana sitaani oyo akulumba, n'okolayo n'ofuna obusente bw'obulya bwe bumala okuggwawo ng'olyoka ofuna omulimu omulala. Nangirira mu linnya lya Yesu amafuta agakwestablishinga ofune omulimu obeere permanent. Nangirira mu linnya lya Yesu empapula zo zireme kubeera nga bwe zibadde zigenda. Empapula zo zibeereko ekisa. Bakwaccommodating with all joy. Era nkusabira omutwe gwo kyonna ekibadde ekiguliko kikute. Ekibadde ku mutwe gwo kikute. Ekibadde ku bulamu bwo bwonna kikute. Katonda akusumulule mu linnya lya Yesu. Katonda akusumulule. Era nangira nti wiiki eno oyingira mu mulimu ofune ebbaluwa nga mpanvuko, bakusasule bulungi, obeere mwesigwa. Kusabira obwesigwa, kusabira face y'okushininga, kusabira your face to shine, your life to shine. May you go and shine in the mighty name of Jesus. Tofunanga obunafu, totwalanga ekisa for granted. Onywere ku mirimo ne bakama abo batuuka okubuuza naye ono asabira wa. Katonda akuteekeko ekisa nga baagala okumanya gy'ojja amaanyi. Alwane n'abalwana naawe, awakane n'abawakana naawe. Ebikulwanyisa byonna bife, ebikusibye byonna bife, bye baakuloga bye baakulamiriza bife, bye baakuinitiatinga mu bife. In the mighty name of Jesus. Zikubire waggulu, genda onywere ku mirimo, genda ofune emirimu, genda okulakulana. Eddayo nga weebaza, ddayo nga weebaza.